temusobola kumalayo butambi bwa buseegu bwe twekwata kubanga bungi busukka ne mu 3 kitegeeza bwe mwalabyeko bumala era ali mu kubeera nga abutambuza akikomye. Ababiri bano Kashimoni Donna ne mwana mulenzi Kiwooba gwe nandiyise Real Homie bavuddeyo ne batutegeeza nti bwe babadde mu butambi obwo bw'obuseegu obuna obuli mu kutrendinga obwazannyiddwa nga bagezaako okubeera nga ate beezina oba beezina ne beekwata obutambi obwo nga bali mu kaseera ak'essanyu. Manyi bwe lumbeera mu kaseera ak'essanyu mwera ngeri y'omugamba tukoleyo kali kati bwe mukkiriziganya of course mba mulina okuba nga mukola ki nga mubikola. Ababiri bano batubuulidde omuwala Kashi Donna atubuulidde nti essimu eyo yabbibwa okumala emyezi kati giyiseewo 2 emabega era kati omuntu oyo ndowooza eyagibba oba eyagironda munnange yali mu kubeera nga atambuza obwo obutambi bw'obuseegu. Atugambye oba batugambye nti agezaako okubeera nga abutambuza abeere nga akikomya. Yabulwako essimu eyo era kati bali mu kubeera nga baswazibwa ekitali kirungi. Naye ng'abaana ab'owa tukiipinga ono tubagamba oba mmwe abaagala tukiipinga ono nga tubagamba nti munnange si kirungi okubeera nga mwekwata obutambi obwo kubanga kati essaawa eno okiraba obutambi obwo bwasharingiddwa. Oba okiraba munnange akiri si mu bwekwate mbeera mubadde mu bwekutte mubuteekeko mu foloda muteekemu password nga mmwe abagimanyi mwekka. Naye ate jjukira omunaafunamuko obutakkaanya of course waliwo ajja okubuta. So nenkomekereza nga nkugamba nti si kirungi okwekwata butambi bwa buseegu. Bwekubeera kwezina mwezine mwetuuse ku ntiiko buli kimu mukikole nga muli mu nnyumba tewaliwo kamera nga wadde ekibakutte. Oba okitegeera munnange so kyenyiza okubeera nga nkugamba chicken ne Sheila Price nabo bakoze gw'amaanyi okubeera nga ate batambuza obutambi buno obw'obuseegu oba okubeera nga ate boogera ku bantu bano. Si kirungi naye ate bwabeera babutadde yo social media era okubeera nga eraba kubanga amaaso gatunula galiwo okubeera nga galaba gabeere nga gakola ki ng'abantu boogera. So ebyenyiza okubeera nga nkuwa obutambi weebuli osobola okubeera nga obulaba ofunyeemu ekyokuyiga naye ate munnange wegendereze gwe alina omwagalwawo nga lava ekyali mpya bwebeera ebadde ekyali mpya waliwo obuntu bw'omukolakola obwo ne bubeera nga bukubba omutima n'obeera nga ate okola ebyekisulo bwe bityo ebyokwakwata okubeera nga weekwata obutambi ebivaamu byebyo. Mbere bulungi mbaagala nnyo subscribe bw'omupya bingi ebyokuyiga ku ebiri ayina ekizibu onoonya WhatsApp namba yange ne tubeera nga ate tuwuliziganya. Mbere bulungi mbaagala nnyo.